Shiba akkiriza nti wadiba. Shiba wadiba era n'odibira ddala. Emyaka gy'okufumbirwa gyakuggwako dda era ogenda kufa nga tofumbiddwa. Abantu bangi bali mu kkomekerera mwana muwala Shiba era nga bangi bamutadde ku kookya. Bali mu muvuma okufaako obufi nga mwe muvudde ne bakyala banne abamulangira nti yadiba. Ono nga bamugambye omudibo gumususseeko gwe gumuleetedde okubeera mu mbeera eyo mwali. Yagaana okukkiriza nti mukazi n'agaana okukkiriza nti abakyala bayina kufumbirwa. Ye n'asalawo okweyisa nga musajja, ky'ova olaba buli kimu kigaanye. Luno Shiba anaaluwona, simanyi nti oba anaaluwona, katumusabire. Naye ekiri ku mitimbagano bamuvuga sipiidi, bagenda namuyisa waasula. Mukazi wattu ayinza n'okuba ng'essaawa zino yeggalidde mu nnyumba anti takyalina waayita, abantu bamufuukidde abantu. Yenze Sheila Adita. Bw'oba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange, jangu subscribinga okwate kade nga buli video yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga weebuti. Tuzzeeyo wa mwana muwala Shiba kalungi. Shiba kalungi alikka kaliriro. Bakyala banne babula okumutta, abasajja babula okumutta. Omwo nga mwe muli omukyala Naalongo Kitone yavuddeyo n'agamba Shiba, oyo omukyala yadiba dda. Shiba ali myaka gye 4. Mu myaka 4 bw'aba tafumbiddwamu agenda fumbirwa ayina emyaka emeka. Yalema okufumbirwa ng'ali wa myaka 16 ne bumulemwa ng'ali mu 25, 26, 30, ayingidde 4 agenda kufumbirwa dde. Azadde akaana kamu ng'ayina ne be yazaala edda ebbali be yeegaana. Abantu nno bawanze omuliro. Ate ne tulabirako n'abasajja nga bamugamba toddamu kuwabya bakyala banno. Eggwakera ku makya n'ogamba nti toli muntu w'abasajja era toyagala basajja. Twali tuli awo ne tukulaba ate ng'ofunye olubuto. Olubuto walujja wanga toyagala basajja. Kiba kitegeeza nti gye buva ne gye bujja omukazi yeetaaga musajja. Era kiba kitegeeza nti gye buva ne gye bujja omusajja ayina okubeera n'omukazi era omukazi ayina okubeera n'omusajja. Bw'oba wali ogamba oli musajja, lwaki essaawa zino wazaala? Tugambe omwana wamuzaala mu mukazi munno. Shiba n'egamukanuka. Shiba ebyo byonna ebireetera Shiba okubeera bw'atyo lw'ensonga nti Shiba yakola podcast n'avaayo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana. N'ayogera ng'ayogeza obusungu obw'enjawulo. Kino ekireetera abantu abamuwuliriza era abamulaba okubaleetera okulowooza nti Shiba yavaayo dda ewa Jaffa. Era Jaffa yagoba dda Shiba takyamwetaaga. Abantu ne bava ne bagamba Jaffa yali tayinza butagoba Shiba olw'ensonga obwongo bwe tebukola bulungi. Shiba ayogera ebigambo ebitakwatagana. Shiba talowooza bulungi, amala googera. Ayina eyo ego ey'okuba nti ye ayinamu akasente, mulungi, teyeeguya abasajja, era ayinamu kiri nti omusajja tamufuga. Era ayinamu kiri nti ye olw'okuba ayina ssente teyeetaaga musajja. Kati nno y'ensonga lwaki abantu bamuliko bamukalakata okufa. Naye Shiba avuddeyo n'abaanukula n'abagamba nze temunsiriwalirako. Era ayogedde ebigambo bingi nnyo n'abagamba nze sirowooza lwaki tomwagala nze njogere era nga buli kyenjogera mukifudde ensonga. Era Shiba oyo yalabikirako mu katambi ng'ali mu kubuukira Sindi. Ekyaleetedde abantu okugamba nti Sindi waataba Shiba tagenda kubaawo. Era ne kireetera abantu okulowooza nti Shiba ebyo byonna bikola lwa Sindi. Shiba yagenda okufuna olubuto oluvannyuma lwa Sindi omulagira oba Sindi omulaga nti ye ali bize alabirira famire ye, abaana be n'omusajja we. Shiba baatayina. Era Shiba y'atukakasa n'atugamba nti obulamu tebutambulira ku basajja. Fede tulowooza nti Shiba ali contented okubeerawo nga tayina musajja. Twagenda okulaba Shiba mu bwangu afunye olubuto, azadde kyokka n'azaala mu bba wa mukwano gwe. Era nga bali kabwanango ne mikwano gye. Ne mukwano gye ekyaleetedde mukyala mujja okuvaayo n'awa ebbaluwa ennene n'agamba nze temunteeka mu katogo ako kaba co-wives kuba nze siina co-wife n'omu. Oyo yonna yenna eyeefuula nti co-wife wange nze musekeredde. Ne kireetera emitimbagano gyonna okubuutikira era nga wetwogerera nti mukyala wa Jaffa abantu batuuka n'okugamba kale Jaffa abasajja okumanya temukkuta ova otya ku mukyala omulungi oyo yenna n'ojja n'owankankuka ne Shiba atalina kyali. Bannanga abantu bavumye Shiba, abantu kye bakoze Shiba ajja kukiraba. Simanyi na gy'agenda kudda.
abantu bamuvumya abakyala abakulu bonna bavudde ne bavumirira ebikolwa bya Shiba. Nze nga Adita sina kye ngenda kwongerako Shiba simusalira musango. Shiba yakulira mu nnaku like any other people, like any of us. Yakulira mu nnaku, ayise mu bizibu bingi nnyo. Ndowooza yakera ku makya n'agamba nze sigenda leeta mwana ku nsi nga nkyali mwavu. Kansooke nkolerere omwana wange ngende okuzaala nga nnina ku ssente. Omukazi yenna alina kye yandisaanye okukola kubanga kambabuulire teri muntu ayagala kubeera mu nnaku, okulidde mu nnaku ofiire mu nnaku. Teri muntu ayagala kuzaala baana be nga tasobola yadde obbagulira amata, yadde obbagulira ebigaali by'okuzannyisa. Nammwe muli eyo mwekaza naye nammwe mulinga Shiba. Shiba buli muntu alina ebizibu byayiseemu mu laavu. Abamu ko ffe tuyise mu laavu ng'abantu batudisappointinze, abasajja batudisappointinze. Mukoze n'omusajja mu malugagala omusajja n'adduka. Oyagadde omusajja akutuuzizza ogenda otuuka ng'omusajja si gwe yeetaga. So kati bingi nnyo ebibeera mu laavu bireetera abakazi okukoowa. Kati Shiba yandibanga ali omu ku abo abaakoowa. Gw'olowooza ki?